Eneyo program Mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV. Tukole. Mukwano kulikayo mubulango kwe bali kubirango kyali mukulaba Delta TV. Tukole programu eno eya Mami eyakola mu tutunuulira bamami ab'enjawulo oba bamama ab'enjawulo abatuzaamu essuubi nti naffe tusobola okukola ne tufuuka ekyo kyennyini kitwalootanga nga tukyali bato. Oba okitegeera naye bw'obeera oli eyo ng'olina mami gw'oyagala tukyaze, essimu yaffe kweri tusindikire message n'ennamba ye tujja kumukyaza. Munnange naye atubuulire ate gye binaakoma ffenna tujja beera bulungi anti nga tulina be tulabirako. Abantu bwe bati babeereeyo nga tetwagala batubogereko naffe nga tetulina ngeri yakubafunamu. Kakati bw'obeera ng'omulina eyo muleete ng'ati bwe tuleese Dr. Annie mukwano nga tetuneeyongerayo wali eri kutandika family business. Life ya nursery yali etya? Okyabijjukira bya nursery ye wagisoma? Bana nursery nagisoma. Nursery nagisoma nti nursery yange bayita Kirira Nursery School ejjinja. Ekyaliyo? Bannange ekyaliyo ku opposite ne Narambaye school ab'ejjinja mumanyi. Nga nursery twabeeranga ku Gabula Road kyenzijukira naye nga batutambuza ne tugenda. Bannange ticca wange oyo omujjukira omukyala. Tikyali? Namulema. Nemabeere yange erabidde naye sijjukira yanyumira nnyo. Sijjukira nnyo naye nga kyemmanyi nti nasoma nasale obuyimba twabuyimba nga kaliwa twabuyimba nga tubeera batambula mbeera mu bupale nga tugenda mu PE ate no nga tetufaayo yambadde night mama ya mama yatungisanga empale ebiseera ebyo nga afuna jjinja ate night yaliwo ejjinja ng'afuna jjinja n'atusungira empale ffenna nga tulina empale naye mami yali mutetenkanya ye Proverbs 31 woman nga tayiza kulemererwa kubeezaawo baana be. So kyenzijukira wapakinganga ki? Oba ki? Oba lumonde. Naye lumonde okyamulya mu bukulu? Lumonde mulya ate mwagala nnyo. Lumonde n'ekinyeebwa. Era bambi n'ovakeddo embooli n'amaido. Embooli n'envuluga. Envuluga kyekinyeebwa. Kakati nze nno bulijjo envuluga manyi kyekyennyanja. Ate nga nnamikono gyange abasoga bangi ate mostly bavayiganga. Nedda embooli y'ebimonde, amaido y'ebinyeebwa ebiramba, enva z'amaido y'envuluga. Neyanziza nnyo naye nange envuluga empoomera nga naye nga kikutte bwekiti. Bambi interview ki gye bakuwa mu nursery? Nursery bayita wekikulu ndoza nali mugezi tali mugezi ndowooza naye ofana n'obugezi very intelligent lady. Era abaana abangi abanzikira ku Bakri High School bagamba bannaye omwana oyo yasinganga buli mwaka buli taamu naye interview mutuufu sizijjukira naye kyemmanyi nali nsobola okuwandiika nali nsobola okwogera kuba kyemmanyi era mama waffe yali muteeteekera yabasomesezaako kewaka. Yasomesezaako awaka ate ne bakulu baffe abagendanga kati bwe nzikirira abakulu bange abaali e Buddo Junior Kabinja nga bwe badda awaka nga batusomesa ebintu batuyigiriza batubulira mikwano gyabwe. Nina abaana bangi ab'ekabinja bemmanyi n'amannya ate nga nagabulira ku baganda bange nga babanyumyako buli kiseera. Omanyi waliwo omuntu akunyumiza omuntu n'obeera nga naawe amumanyi. Sira ngenda obbasanga abamu tusinkanye mu yunivasite mu bulamu buno obw'okukola nga amanya ngajjukira nti nzijukira oyo mukulu wange yaŋŋamba oli yenna basirye eŋŋamba yowoono kati. So ebyokulya byonna paakinganga lumonde ndoza tram paakinganga n'ebyokulya nzika ne maama yakola edduuka waliwo edduuka lye yalina ejjinja nga bagiyita Masi Stores mukulu waffe ye Masi kati ng'agiyita Masi Stores nga beekinga ng'ateekamu atundamu ebintu kati ndoza ebimu temwabiryanga edduuka lya mama temwa
Sukaali abatunudde lino onuunako. Twali tukola ku dduuka nze ne mukulu wange Rosette. Naye nga bwe tuba tuvaayo ayiza bwe tuba tetulidde ebintu bino betukuze nga tujjako ssente ne tulya ebintu mu kkubo katuddaawaka. So bambi akadduuka ndoza ne kagwa n'okugwa. Mwe abaasuula edduuka lya mami. Naye kizikira mwalingamu cakes kati kisuubira ndoza natwapakinga nga nako nabeera mu nasale. So gye natandikira mu nasale kati bwe mba mu nasale awo ku Kirira Nursery School ne ngenda e Buckley High School. Yes. Essomero eryo lyali lya Primary liri lyaliko ne primary. Nedda nursery yali just yali Kirira Primary School. Then primary school nagenda mu ssomero bayita Buckley High School for 7 years. For 7 years. It's the only primary school which is a high school. For some what do you mean by that? Sikuliba kuba kati high school tugimanyi nti ebeera ya senior 1 paka naye ffe essomero lyaffe eryo era nakati likyaliyo baliyita Buckley High School. Nga lya primary naye nga liko ekigambo high school. What do they mean? Bali bategeeza ki? Owange ndoza ekirabika origini erinnya ndoza yava mu ssomero lyali UK kati ndoza bwe bajja abakulu abalitandika ndoza baali bayiteka ku musingi gwa essomero lyabwe lyali balina UK era naye nga high school era likyaliyo eyigamba by the way. Kati nga bakubuuza oli mu class ndi mu P4 ku ssomero ki? Buckley High School. Tukanga oli mu primary. Bangi by the way bayise mu Buckley High School yizo okwogerayo omukyala Allen Kajina. Allen Kajina by the way yasomera ku Buckley High School primary. Waliwo abantu bangi abatuuse ab'amaanyi. Waliwo ba lawyers. Waliwo lawyer ekiri kubinza. Omukyala oyo yali. Naye yasomera ku Buckley High School. So bangi abasoba bayiseeyo ku Buckley High School. No, Chemanyi about Basoga. Musoma nnyo. Ate muli ba go-getters, ate mulina principles n'emitima emirungi. Amina. Yes. Webale nnyo. Era n'Abasoga bonna abaliyo mbakubiriza waliwo abamu abagamba nti beeswala ogamba nti Basoga. Ani abali. Tekirina buzibu. Mwakolamu. Mwenyumirize nnyo mu Uganda mugirina mu ngalo zammwe. Mama Kadaga. Naye obulamu bwange bwa Buckley mbujjukira nnyo bwali bweyagaza yo tewapakinga lumonde asitoza na paki ya lumonde kyemmanyi bajjanga tukyalira kati ng'oba maama lwataze nga bajjajja bayinza okujja kuba twaliyiganga maama kumpi nejjajja kati bajjajja nga baleeta ebintu kwegamba baali bakola nnyo balima amapaapaali miyembe kati naye bate bakolekedde bya bbeeyi ngabamu babaleetedde tritop abange Kenya blue band nga tetubimanyi naye nga bakolekedde ebirala ate ebintu ebirungi ebibala empengere naye mu primary ng'omwana asobola bitegeera nti ebyo bye birungi kati bwebirowoozaako kimanyi nti byali birungi naye ng'ate kimanyi nti twalina busobozi bwa kubeera n'ebyo ebintu ebisinga ebyavanga ebweru ebisinga byavanga Kenya abaana nga baleeta zi tritop baleeta blue band baleeta amata ag'obuwunga naye ffe twakuziba bulungi era twalyanga ebyaliwo ku ssomero twalinawo emiti waliwo omuti bayitanga muti gwa malulu olusinga enjala bwekuluma ng'ogenda n'olya kugo anyway Buckley obulamu bwali bulungi abantu batuyigiza bulungi era abantu bangi nnyo bemmanyi kati mu nkulu nga nkuze twava bonna mu Buckley era tusigala nga essomero lyaffe tulyenyumirizaamu tulina association yetugezaako okukola kino nakiri tulabe nti essomero liddako ku mutindo naye essomero lyali ddungi kakati wano mu P7 ng'ogenda egayaza points zegayaza wazifuna aggregates wazifuna nazifunira ddala bulungi nali mukyala mugezi nnyo ng'era nkola bulungi ndoza okuva mu P1 nga nfuna top aggregates ebisere bwe twali tukola subjects 3 so ndowooza nafuna 3 nafuna obubonero 3 era first choice yange yali Gayaza High School mu nkulu wange Masi already yali gyali egayaza so yasomera senior 1 up to S4 so nali essomero nga ndimanyi ng'olimanyi naye era nenkola bulungi nesobola okugenda egayaza environment kye yakwaniriza egayaza kye wali weesunga kye wafuna
kyekijja kwerabira bwe nasooka okgenda nzijukira nayisinda na bugatto bulungi maama wange nagenda n'atumiza wali obugatto kyemanyi twagenda ne bututwala ew'omutunzi ne babusalako pali oba buli open butya ne basalako paati endala ebagitunga omutunzi n'agitunza maama nangulira akateeteeyi kaali okunebaza okukola obulungi n'atumiza akateeteeyi nga kalimu ebidde kali awo kaali kawayi sijja kukerabira bwe kafaanana nengenda okufuuka eggayaaza ng'ate byendaba abaana baleese ebintu balina nze nina kakeesi kange ka kyuma ndaba keesi ze sirabangako ez'olugoye naye kyenyinza okugamba ku kigayaaza nti ne bwankubadde nagenda nga sinzaga nti abaana balabaavu naye sikijjukira nti nawulirako nti bakuyisizaamu amaaso era abaana bonna kwegamba empisa n'ennono z'eggayaaza bannange empisa z'abakyala empisa za mu bantu era abaana ffenna abayisa eggayaaza si kwewaana naye tulina ebintu bye batuyigiriza muli banjawulo you stand out banjawulo naye yonna gye tukoledde mu bifo bye tukoleramu amaka abantu abafumbiddwa abawala b'eggayaaza Gayaza High School is a school with principles. It's a school eyigiriza ebintu bingi. Kati ebintu bingi byo benayigira Gayaza ekimu ku byo home economics. Home economics yali bad bashiza omuntu bwalabirira awaka bwafumba bwalabirira ennyumba ye byonna byakola mu bulamu ng'omukyala omutendeke. So ebyo byonna nabiyigiriza Gayaza. So newankubadde waliyo of course kati bwenkijjukira njiba nti waliyo differences mu economic status nga mulimu abaana abagagga abaana abaki naye tebakiraganga ffenna tuli mu uniform zezimu ku weekend tuli emmere yemu mu dining hall tusira ffenna tusharinga rooms ne bannaffe abavudde oba avudde Kampala abaana baba bavudde Gayaza High School Gayaza Junior School bava Buddo Junior School abalala bava mu Buganda Road Nakasero ng'abamu buuliza banyumya emboozi zaabwe nga bemanyi abazi basula Nakasero bali basula Kololo ne tuyiga naye ne bafuuka mikwano so kati nakati gye buli ndaba nti abaana ffenna bwe twayita Gayaza twava mu ngeri mu situations ezitali zimu naye teri yabeerawo nti ayagala okutulaga nti otuyisaako nti kubanga ye mugaggayo kino so nze nanyumirwa nnyo obulamu bw'Egayaza era mikwano gyange mingi. Senior for vacation olina kye wakola? Senior for vacation awo ebiseera awo maama nga amaze emidde dayita nafa naye nalina anko wange yali abeera wa Bakuli kati anko wange oyo taata waffe yamukuza kati naffe bwe twakula nga maama talina busobozi bulungi bambi n'atulabirira n'atulaze kati yasasula school fees zange mwami Tidom Wilson Tidom kati ne family yalina abaana kumpiza abakumi naye ffenna nga tubeeraawo mu nnyumba ya bisenge bibiri ewa Bakuli awo simalina kumanya bwe twabeeranga nga tuli bangi naye nga bambi atulabirira ng'asasula fees atulabirira atuliisa so kati mu vacation eya S4 kyenzijukira nza nagenda nabeerako awo naye wa anke wa Bakuli nga just kukola mirimu kutambula kulaba bannaffe then nengendako nembeera ne maama ebiseera ebyo maama ndoza yali abeera Kamuli nga gyakolera mu bank nga tulima maama yatuyigiriza okulima saagala nnyo okulima naye wakuyiga naye nga kati kukuyambye mu kaseera kano okulima kunyambye ennaku zino naye sinze nnima naye ng'omanya ki kye balina okukola obulamu bw'okulima so kyenzikira mutoza mu for vacation era nza just kulima sirina nnyo sizagamba kino kino ekikulu ate ku senior 6 mu senior 6 bwe namala senior 6 era nenzirayo nembeerako ne maama naye ebiseera ebisinga nabimalanga kati ebiseera bwe nabeerera mu senior 6 vacation nga bakulu baffe abamu bagenze eweeru so ne vacation ya senior 6 nengenda kyenzijukira nagendako ewa
sister wange UK yali ali UK nga kati awo nga mbeerayo nenkola emirimu nga tulina engeri gye tukola. Kugamba watandika dda ng'otravelinga nnyo nga travelinga ate n'okukola. Nzijukira nti bwe nakomangawo okuva kati nga ntambudde nga ndi awo nga ntuse ku university nga ndeeta obuntu ndeeta abo perfume ndeeta buki nga mbuguza abaana nga nolese abamu mikwano gyange mbawaako abamu ngenda mu pound shop UK ng'ogenda mu £1 shop n'ogula obuntu ogenda mu second hand shop n'ogula obugoye n'oleetera abantu. Business mind oza yatulimu naye noza kiri ekyamama otuyigiriza nti bannange tolina kikulema olwobeera n'obusobozi olina omikono olina ebigere olina amaaso olina kyosobola okukola waliwo kyosobola okukola. Kakati inspiration wagijjawa okuyingira ebyobusawo kubanga ndaba wano mu buto bwaffe sirabyemu kya busawo. Ekibuuzo ekyo bakimbuuza nnyo ate era nange nkyebuuza nnyo naye noza ebiseera ebyo era abaana baffe balina emikisa mingi kubanga nze mu biseera ebyaffe sijjukirako n'olunaku n'olumu nti nina kye nalowoozaako nti ebiseera ebyo ng'omanya bumanya nti omuntu akola obulungi sciences. Wakola sciences? Nakola sciences. Combination ki? Nakola PCB ne mathematics. Wow, it was obvious. Yes, kati sirina lunaku n'olumu lwenzijukira nti natulakawo ne ngamba tujja kubeera musawo. So era abaana bange mbeewunye mbagamba nti bannaye namwesimye nti kati muli ku age eyo naye mwerondedde biki bye mwagala era abaana tulina okubayigiriza okukikola ekyo naye kati ffe ebiseera ebyo omuntu bw'akola ebirungi sciences agenda ku medicine bw'akola obulungi mu arts agenda oba kukola law oba agenda kugamba nga kiringa kiri given. Kyemmanyi nti bwe twali tukola career guidance bali basomesa balonda amasomero bagamba ogenda top schools kubanga okola bulungi. Kati career guidance wano gamugambye nja kukola science subjects buwa nti ogenda kubeera musawo. So sijja kulimba nti nina ekiseera lwe nalowoozaako nti njagala kubeera musawo naye inspiration mpozi gyoyinza okumbuza eyokukola research work especially wa tuberculosis. Maama waffe bwe yalwala n'atuuka okufa naye ng'ekimu ku byesinga okulwala yalwala TB. Ebiseera ebyo ng'ogamba nga si byangu yabonaabona nnyo naye ne mulaba ng'abonaabona kati obulwadde bwa TB nze ne bunkwatirako ddala. Yabulwala oli ku campus? Yabulwala ndi ku campus. Nzika nali mu medical school mama n'alwala ne bamuletako naawe emulago mu ddwaliro n'abeerawo ng'ali wali mu ddwaliro mulwadde nga nze ndi eri nsoma third year medicine. Ekinkwatako nnyo alwadde akoloola okumuyamba nesina busobozi naye neŋŋamba nti bannange ekikwatagana ne TB tuberculosis akalwadde akafuba kyonna kye ndisobola okukola nja kikola okutaasa abalala nja kikola. So naguno gwaka obusawo bwange bukoledde nnyo obulwadde bw'akafuba kati saawa eno kyendiko kyakulaba nti tufuna vaccine endala ejja okutaasa abantu abakulu TB. Waliwo vaccine gye tulina gye bayita BCG abaana bonna bagifuna era abaana tebalwala nnyo TB w'amaanyi era n'abakulu eprotectingako abamu naye nga twetaaga vaccine esingako eriwo tusobole kati era bwe bulamu bwange bwendi mu research life yange. Ndi best Entebbe ku Uganda Virus Research Institute gye nkolera emirimu gyange egya TB work naye nga tukola ne Entebbe Hospital tukola n'ebitongole ebirala tukola ne National TB and Leprosy Program tukola ne institutions endala nga IDI Kisenyi Health Center tukola amalwaliro Kidudde Hospital tukola n'ebitongole ebirala naye nga ekusinga tukola naku gezaako kulaba ntufuna eddagala tujja kufuna vaccine eyo era ne meeting gye nalimu e Bangkok recently twali tugeze ku meetinga n'abalala abanoonyereza okufuna vaccine eya TB mu nsi yonna. So twali n'abantu okuva ku University of Oxford n'amawanga amalala gonna nga tututte e Bangkok tuli mu kuteesa kulaba tufuna tutya
vaccine enayamba okugyawo akafuba aka TB. Tweyanziza nnyo nnyabo nga tunatera okumaliriza mukwano. Siwulidde woyogera wadde ku musajja yadde abaana. Bannange oba wotubuukewo nedda tetujja kubuukawo kubanga Mukama yampa. Wayinza okuddayo eyo mwami nagamba nobeera ku TV n'otanjogerako n'abaana ne bagamba naye mami. Kakati munnange Mukama yampa abaana babiri, nina abaana babiri balenzi. Omwana wange omukulu Victor ali mu university asoma computer science Canada. N'omuto bamuyita Vianney ali wano asoma naye asoma ayagala kukola bya engineering y'ennyonyi. Ne taata waabwe bamuyita Dr. Kabugo atulabidde bulungi nnyo wetukolera waka wetukolera business eno yatuwaawo era atuwa support y'amaanyi. So mbebaza bonna abaana bange ne taata waabwe Dr. Kabugo webale nnyo byonna byokola tusupportinga mu business eno. Ne baganda bange nga bwe nagamba eno family business tugamba tulina ekintu mama yakiteekamu ekintu ffenna tulina okukwatagana okwetaka omuno. So twekole kati nga bwe ngambye nti Rosette yatandisa business eno naye akola buli kimu kyeyasobola kyeneetaaga wano okukola akimpeereza. Kati waliwo ebintu kati tukola cakes ez'enjawulo tukola ebintu bya bbeeyi birungi kati n'ebimu tebiri wano naye kati ye atuweereza n'agamba bannaye mukole kino ne mukole kino tukola ebintu kati nga juzi twakola keeki gye wakola ku mukolo gwa BTFM Angela ne BTFM yali nnungi tweyanziza yali traditional cake ntamu tufumba. Nalabira ddala essepiki yennyini si ekifaanananga wabula essepiki yennyini ate nayo ne bagirya n'endagala zonna ne bazirya zonna ne bazirya ne basala. Abamu baali balowooza ntulese sefulya ne tugitezaamu keeki ogenda okulaba nga tugisaze. mukozesa ati kyoyo munnange kakati bizinesi eyaffe nga bwe bagiyita cake to defer. Kati muganda wange abaagitandika infact mukulu waffe Masenza yaleeta idea ye n'agamba ne keeki zaffe omukulu wa Rosette yali atandise nga atandise okukola cakes ezo ng'akola bigamba bye bitali bya bulijjo nga tayagala shakes eza bulijjo bw'akola ebintu biri biti bidde eno n'eri. Kati n'agamba nti naye kati engeri gy'okola cake zo olabika nga agamba nga bw'ogamba nti I beg to differ. Kati ye n'agamba nti kakati for you cake to differ okukola cake ez'enjawulo mu mpooma ne mu ndabika ezitali za bulijjo. Kati juzi last year twali ku mwoleso ogumu ne tukola cake ng'eri mu shape ya gown ngeri era abantu baali bagitako nga balowooza nti gown ogenda okulaba nga tugisaze nga mugisaze. Juzi minisita omu yali akola embaga n'agamba nti ayagala keeke eraga ng'ayagala keeke tumukolere keeke eya Vatican okulaga nti azzeeyo mu Bukatuliki n'agamba tumukolere St. Peter's Basilica. Honorable Robert Mao embaga ye gye yakola twakola keeki keeki yali nnungi keeki yali ewooma ate era ng'erabika ekyo. So tugezaako okukola ezo keeki ezitali za bulijjo n'eza bulijjo tuzikola naye nga twagala okustandinga out bere nti keeki zaffe za njawulo. Bw'ojja n'ogamba ekintu ekisinga obuzibu nti nze njagala keeki enfaanane munkolere keeki erimu neweesalamu. Twalaba omugole eyakolera ddala ng'emufaanana neweesalamu. Ffe bwe tugiba kikoze tukola tetuteekako mutwe kuba twagala asala ekintu nga tasala muntu naye ng'asala gawuni kibanga kiti. Tulina keeki ze tukola nga tuteekako obuntu bulinga ebipapula abantu bakira ne bagamba ebyo bipapula ebyo byoya naye ng'ogenda okulaba nga ate obirya. So tukola keeki eziriko edible icing edible paper ng'olaba ng'ekipapula naye ng'ate bakirya. Ofiisi eri ludda wa? Ofiisi eyaffe eri Nsambya tukolera Nsambya wali bakery ne outlet eri Kabalagala awo twakagigula Kabalagala mabega wa Shell naye ate tukola n'ebirala ebyongera ku mukolo ekyenjawulo. Kati bw'oba ozze ogamba nti oyagala chocolate fountain abantu abasinga bangi baali tebagirabangako. Kati wajja ku mikolo gyaffe nekava ne kiki ekyo ngomata oyo kiki ekiyiika chocolate tuletera fountain neeyiika mu chocolate buli omu n'ajja n'alya ku chocolate oyo. Wine
kati abamu wine baguze wine ono ali local, especially ali locally made. Baleeta ebidomola, baleeta banyira olina kinyeenya. Ffe tulina wine fountain. N'oleeta fountain, ne wine n'agiikira mu fountain. Oli neyeesenerako gw'ayagala. Neyeesenerako gw'ayagala. So tugezaako okukola ebyenjawulo. Mu ndabika ne mu test. Buli lw'ogenda ku bwe tugenze ku mikolo oba ku expo, abantu bagamba banne keeki yammwe nga mpoomu. Keeki yammwe ya njawulo. Naye obudde obujjawa eno obeera mu research ate eno keeki obudde obujjawa kibalansinga otya? Webale kumbuza kibuuzo ekyo era njako kyekindeetedde muwala wange gwe natambudde naye. Era muwala wange yajja ewaka wange ng'azze kukola nnyo nga house help, ng'azze kukola mirimu gy'awaka mu nnyumba. Naye muwala wange oyo Martha maze naye emyaka 10 sikyamalira kuba ndowooza gye tuteeke wano akatebe Martha jangu wano twogeremuko. Nga bwe mbadde ngamba nti mu bonna mu byokola tosobola kubeera wekka, kwekola wekka. Olina okuyiga okudelegatinga, olina okuyiga okubaako n'abantu abookola nabo. Kasi okola bizinesi nga bizinesi eyo gyekoledde wekka, bizinesi eyo ejja kugwa. Naye ng'oyagala bizinesi olina gikola ng'okikoledde abantu abalala, abakozi n'ebyokola. Munnange muwala wange, walina muwala wange oyogera ekigambo muwala wo wali olina bw'omuyita oba yajja buzi? Yajja buzi, actually senga wange yamuleetera waka. Naye omukozi aka senga wange n'amuleetera ng'agamba nina muwala wange omukozi. Yali abeera ku kyalo kyawe. Kati n'amuleetera bajja natandika okukola ebintu byabwe. Naye ate ng'akikola bulungi nnyo, ate gy'agenda n'alaba nga bekale eriwaka. N'alaba ne mu bekale nga alina interest n'atandika kwoza bintu. Naye ng'olaba nti alina interest n'atandika okukola, n'atandika ku bintu tonotono yasookerako ebitali bizibu nnyo. Naye ajja kweyongerako ababulo kati ku ssaawa eno. Eyajjanga kati yakulira, webale kumuwa chance tosangika. Okyabeera naye waka oba kati yafuuka independent? Umaze naye ebbanga ki? Kiki? 14. Mama bakuyitaani? Ntitibwa Martha Biribawa. Kati munaye wajja onoonya omulimu? Najja anoonya omulimu naye najja nensenga wa mami ono. Mami yeyanteeka mu famire eyo, mami Rebecca Kafuko kuva e Budondo. Ne tujja wano ne tukwatagana ne mami ono, nasanga bakola balina bekale, nenkwatagana nabo bulungi. Kati ssaawa zino nkola kyeyeetaaga. Keeki gwazikola mukolera wamu? Yennyabo era newaba taliiwo ambuulira ekyokukolera nenkikola. Ebyo byatambula n'agenda era ankubira amasimu n'angamba Martha olina okukola bwoti ne bwoti, keeki eyo gikole bagyetaaga era nenkikola nga bwakiŋŋambye. Bambi ebbanga lyomaze naye biki by'omuyizeemu? Ebbanga lyemaze naye lyemuyizeemu era byendowooza nga nze neŋŋamba n'abakozi bannange abalala olina okwagala mukamaawo n'omuyiga naye n'akuyiga ate n'omuwuliriza ng'otegeera ekyo ekyakuleetawa ewuwe kubanga munaye atali maamawo atali taatawo n'akukkiriza n'obeera ewuwe emyaka egyo gyonna nga takugobangako takwekanyangako, so oba olina omwebaza. Bambi mwebalize ddala nga kutunulidde awo. Mami neyanziza okukuuma, neyanziza okungabirira ne famire yange. Nze gwolaba ndi maama era ndi naalongo. Anneebompa ku mukisa gw'abalongo. Abalongo bali ludda wa? Abalongo gye bali ejjinja ne maama wange. Ofuna akasente n'obaweereza. Bwekiri. Mwebale kukwatagana.
eyanziza Shanita bannaye mbadde nkulawula bikuti ndi wano munaye manyi gamma njudde wakati era wale kutandekangayo erutambula ffenna. Amina. Mami nga tumaliriza bigambo ki bye wandyagadde okugamba omukyala ali eyo nga yenyooma ate okutandika business agamba siina na capital. waliwo omusungu omwatuleka nti bw'omanya tolina capital kiringa atalina kutuuka capital size ssente capital kyekirowoozo obeera n'ekirowoozo n'ogamba tikati kino kyenetaaga noonya byonna ebyetaagisa okukola ekintu ekyo aye tolina kutandikira tandika n'ekitundu kyolina abasinga okutandika kati bizinesi ya keeki obeera n'omuntu naga nti tulinayo embaga oba tulina baatidde awaka oba olina kati ng'ono kati muwala wange woono niwagala nti kakati nalaba naleka gabeekinga keeki n'embaga naye kati muwala wange alinayo baatidde ogala nti gaaba mbadde ekyansi okukola kabaatidde kankakole n'omutima muno kambeere nga ndi open okuyiga otandikire wansi ky'omanyi so tandika n'ekitono ky'olina ogende nga kikula nga kikula beera yagala nnyo okusoma njagala nnyo okusoma era okusoma n'essaawa zino ndyasoma kusoma kukola nina phd gyekola ku University of Amsterdam Netherlands naye n'okusoma okuyiga ebintu byonna ebyakyo waliyo omusomo tukuyigiza bakyala kulima mwanyi kulima ovacado ennaku zinatandisa okuyiga okulima has ovacado era kati wabeera n'omusomo bwewabeera waliwo ebintu ebirala ebya gavumenti ebyobwereere gezaako okulaba nti ofuba okweyigiriza opportunity yonna bwejja toginyooma togamba nti kino kati nga noono omubaata bwe yajja waka nalaba nti yazze mu nkozi naye teyenyooma n'agamba nkisobola kati nange nemulaba nti alina obuvunaanyizibwa ayagala okuyiga nemwongerako kyemwongerako bwe wabeerawo emisomo nemuweerezaayo n'ayiga n'akomawo kati n'ayiga okubeekinga n'ayiga okudecoratinga keeke n'ayiga byonna kati byonna neweeyigiriza bwebeera bizinesi ng'eyo nga okubala ebitabo okuwandiika obuwandiisi kikyokola kyonna nakyo kiyige tokinyooma togaa nti ate ne bwoba otandikidde kukwoza bintu mu bekale otandikidde kufumba mmere kati muwala wange onaafumba emmere ennungi ze siri mufumbi mulungi naye muwala wange onaafumba emmere ennungi naye bwe mba njagala nempita abagenyi abajja ne bagamba bannange ti omwana emmere yo bwe nzija ewa Dr. Anne emmere ng'ewooma ne bagamba munnaye sinze ngifumba naye nina agifumba agimanyi era naye mwagazi bagamba nti kakati njagala bagenda kuopeninga restaurant ye muntu gwenyiza ogamba nti nja kuwa support ogenda okola eki kakati omanyi tolina kulowooza nti buli omu alina okukula naye bwalituuka ekiseera n'agamba nti njagala genda sinzire mwagaliza bwabaga nti bagenda kukola bekariyo bagenda sinagamba nti kyayagala etakiŋambako naye kyemmanyi nti alina talenti nnungi nnyo mu y'okufumba aida tuyinza okusala nti bannaye at some point kutandika eki restaurant fenna naye bw'obeera ne talent gikuze gibiibiite gikole ekigundi sista wange ono eyayingiza mu bino yali she's an accountant naye yateeka mu cake kati nange cake bwentuusizza ndabagabira kola cake ya minisita n'enyumiro ye negamba bannange nga bayibuli bwegamba nti ekirabeko kiri kutuusa n'abalangira ntuuse wano lwa mulimu gwa keeki so buli kyolina mukama fenna yatuba ebitono olina obinayino kyolina kyokola obulungi okuba kuwoza ngoye ziwoze ne excellence tomanyi ojja kujja minagamba kati tutandike kalondimat tutandike okubabakereza abantu engoye bwekuba kyonna kyolina tokinyooma kikoleko kyongereko kitandikire awo abatono bokyolina ojja kulaba ne mukama ajja kuwerako naye of course mwetaagamu ssente naye tokwiza nnyo kya capital tandika n'ekitono bwekuba nti osobola okutuula mu dduuka n'otunda edduuka nina muwala wange gwefunye ennaku zino muwala ali ku yunivasite naye emirimu gyabula naye bannanga ayogera bulungi n'abantu kati bwembeera nomuwala wange oyo nemuteeka ninamugatula bwakwata essimu nayogera nagongeno bwaseka nga bwakolaki kyemmanyi kyajjako engoba atuuke abasimbako bolamukyati bwabeera nekyo n'ekitono kyolina okinyooma kigabirire kijja kutuuka awanene kati abantu bangi waliwo programs nyingi ezimu za gavumenti ziri free
n'ogamba nti kakati ngera kutandika okuyiga okubeekinga eno olina okubeekinga kutandika awatono nekyo ekisomo kyona mpola ate toyiga kyonna kibuzi ffenna tudde mu beeke ffenna tudde mu saaluuni ffenna tudde mu yiyaje buli omu ffenna tulina sikiri mukama byatusaamu noonya gamba mukama ndaga kyensobola okukola kikyensobola okukola abo baana banabamuliro mukuta kati bwembeera kukola egimu baana banje osala keeke ezabinaba sizinda kubeera dota n'enkola ebyo kyekintuusizza wangi nga tumaliriza dokita osobodde otya okumanaginga life y'obufumbo ate n'emirimu gyo gino ate n'osigala ng'amakooki agabeezezaawo ebintu byonna bya mukama katonda kubalansi wanti okulaba nti ogezaako okuba nti buli kimu okutegekawo odelegatinga kati basobola okudelegatinga n'odelegatinga nga siri mufumbo bulungi naye nfumbire obulungi naye mmanyi bwe mugamba nti kino nekiko tutegeeragana nti esente zizogenda okukola shopping ebyawakana ebiba nga biri ready ku mulimu mukama yampa bosi wange mukyala mulungi naye nemuwa time ye nedelegatinga byenetaaga okudelegatinga nze gyendi entebe nina tiimu y'abantu ngaasatu badokutazi bannansi baki naye ngezaako nabo okubawa obusobozi okuba empoweringa yes basi otambuza emirimu nga toliiwo so kati kino kyo tekibeeraawo naye nabona ebyawaka nange bwembeera ofcourse ngaffe babeeka tubeera nyo nenaisi netuteba nga tusula mu beka tutunula so oluusi nakyo nekiba si kyangu naye nga kisoboka teri kitasoboka noba nga osobola okukola ebyabeka binogaa kakati kulo tulinako kyo kitugenda okukola ewiiki tulina oda bweziti tuziorganize tutya tuzikoze eki naye nga kakati maka owakino ogenda kubekinga booti akola ku bya decoration agenda kukola bwati tulinayo omukolo gamba kino weorganizinga neweewa obudde n'oplaninga kati naye nemikolo kati emikolo ngeyegimba kiseera okukola nti manyi ti buli weekend njagala nkole minimum okusitanamba wezikaisigamba seewanyo kibisigamba manyi ti maybe kino kyensobola kati awo ogeze nanzinga kati naye ennaku zogeze nalowooza nti maybe njakulozaayo okusomesa kubanga tumanyi baagala nnyo yiga nti baagala enkola sinafuna kuddoola era sinakitandika naye bwe naaba nkikoze nakuba nfunayo abantu abanyamba so kati buli kimu oba okyorganizinze bulungi tekiyinza tweyanziza nnyo nnyabo bannange obudde bwokka bwe butusazeeko abantu bawe ku simu yo abakyala baagala okukubira bakwe bizinesi n'okwebuuzaako ebintu ebyenjawulo bannange esanyusa ennyo okukyaza wano ebaketukusa nsambya edduuka yaffe eryawo emabega wa shere kabalagala essimu yaffe 0738 oba 0705 tuli bikubitigagano nayo hando zaffe ku Instagram oyinza ketudifa _ oba ketudifa weddings ne ku Facebook gyetuli ne ku Twitter gyetuli ne TikTok tutandise ebagalagambe tulina branch e London UK we Croydon mutabani waffe mutabani wa Rosette kati akola ne maama we Rosette Moses ne Alice we bakola naye so banabo bali ku TikTok era as ketudifa _ tuli ne wano e Kampala nga bagambye ensambya ne kabalagala musikusimuzi kale tutuukirire wetunoonya kunya 0739 tweyanziza nnyo nnyabo bannange famire yange nakuba bannaife tukolera mama yatugiza okukolera awamu kale tulina abawali kusanga abali eUSA abali UK abali wali Uganda abali London Canada n'abaana baffe bonna n'abaana baffe bonna naye balitwebaza ne balitusapootinga ne mukama katonda n'abasitaafu baake bonna abali ku maka n'abalala bonna okutatambudde nabo
Webale nnyo nnyabo. Nsaba kutumirako. Kale tumira. Tumirako taata wange, omwami wekolere Fabiano, n'omukyala mami wange, mukyala Margaret Award, abatudde Jinja. Kale Tumira nnyo. n'abaana bange. Abalongo. Ne famire ya Kafuko. Ebudondo. Kale bambi webale nnyo kubeera nga mutuwadde obudde ate ova ku Delta TV programu endala zitajja eno mami eyakolamu yeekomye wano nkwagala nnyo bannange mukama batukuumire tubagambeko babayi bye. Eno yo programu mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV tukole.